Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Sinzira ku abantu betuleso kubeyimirira bajja bawa beyi anso mulwano omusajja tumwetaaga koti yesalawo n'omutonzi waffe era yasalawo asalewo bulungi leero kanso nga gwe eddi kanso requirements nyingi nnyo eziseera ezisinga eziba zeetaagibwa okubanga omuntu ayeyimirirwa. Olowooza abantu bonna bwe mwaselectinze buli kimu bakirina? Empapula zonna tuzirina, buli kimu ekyetaagisa bakimanyi. Obuvunaanyizibwa bwabwe twaba banyonyodde bulungi nnyo. Ne maama wewe omu ku bantu abaze okumwemerera, so tusuubira nti kkooti ejja kusanga merit mu application yaffe. Omusango gwamutwaza e Luzira mulala nnyo, kati ate ogw'Ensambya ne gumusangayo. Waliyo keesi endala yegasseko ku ezo? Keesi ziri ezo bbiri zokka. Keesi bbiri. Bw'atyo olunaku olwaleero bwe bamusomera ate nga omusango gumusomeddwa leero takkirizibwa kufuna beyiro, ki ekiba kiddako? Emisango gyonna gikkirizibwa okufuna beyiro gibafuna kubanga twagirabako era gye basomera Julio suubira gye bagenda omusomera leero. Tusaba otunyonyolemuko wano. Oyagenda bagamba nti balina mukomyawo nga 9. Kati ate guno bamukomyawo omusomera guno omusango omulala. Tekiri nti we banaamusomera guno alina okuddayo ate akomewo nga 9. Kkooti yeesunga production warrant buli omusango gwe bamusindikayo luli ne bamugamba kumooli ero. Ate n'ogwagiriyo nagwo ne bakwata janinga leero. So emisango gyonna bwegiri leero. Mwakwata omutunzi wa nyaanya oba oli celebrity era abantu balina obeerawo okiraba so byemuwandiika mu aba media ne mupositinga nga mukubali eni skin asigaleyo Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Brother, tugenda gye. Kwenyigeko mugezeko kwenyiga. Okay, well, okay, fine. Tuwanvuyira awo. Bana etwefu Abaye mpola mpola. Abaye mpola mpola. temugenda bone afanda asaze watu yimiriremu.
Siramu. Atera akabonero. Alafu watano. Kenda kutambulira kulayi. naye ng'oba owooza ng'ova waka tuzze n'abantu tusuubira nti bamaanyi kooti ejja bakkiriza basobole okumweyimirira abasobola omukubiriza nti buli kooti webemwetaaze asobola okulabika eri kooti emisango egibavunaanibwa kooti eno erina obuyinza okugiwulira so buli muntu alina eddembe ly'okusaba beyiro naye nga discretion eba ya kooti okuwa oba obutakuwa naye tulina essuubi nti sinziira okwetegeka kwe tutegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe. Kigambibwa nti nno akomawo okuwulira misango gye baateeka ku dduli egy'ensanja omuntu talina okutya nti nno bw'anaagiwulira ate bayinza omumuzzaayo abiva mu baki nga mugenda ssaba beyiro olwedde omusango gwalina olwedde kati bw'osaba beyiro kooti esobola okuwa obutakuwa bwekuwa ogenda waka eba tekuwadde ekuzzaayo naye nga tulowooza nti kusinziira ku abantu betuleese okubeyimirira bajja bbawa beyiro Kanso mulwana omusajja tumwetaaga. kooti yesalawo n'omutonzi waffe era yasalawo asalewo bulungi leero. Kanso nga gwe lead council requirements nyingi nnyo eziseera ezisinga eziba zeetaagibwa okubanga omuntu ayeeyimirirwa olowooza abantu bonna bwe mwaselectinze buli kimu bakirina empapula zonna tuzirina buli kimu ekyetaagisa bakimanyi obuvunaanyizibwa bwabwe twabubanyonyodde bulungi nnyo ne maama wewe omu ku bantu abaze okumweyimirira so tusuubira nti kooti ejja kusanga merit mu application yaffe. Omusango gwamutwaza eruzira mulala nnyo kati ate ogw'ensame ne gumusangayo waliyo keesi endala eyegasseko ku ezo. Keesi ziri ezo bbiri zokka. Keesi bbiri. Bw'atyo olunaku olwaleero bwe bamusomera ate nga omusango gumusomeddwa leero takkirizibwa kufuna beyiro ki ekiba kiddako? Emisango gyonna gikkirizibwa okufuna beyiro gibafuna kubanga twagirabako era gye basomera Julio suubira gye bagenda omusomera leero. Tusaba otunyonyolemuko wano weyagenda bagamba nti balina mukomyawo nga 9 kati ate guno bamukomyawo omusomera guno omusango omulala tekiri nti we banaamusomera guno alina okuddayo ate akomewo nga 9. Kooti yeesunga production warrant buli omusango bamusindikayo luli ne bamugamba komawo leero ate n'ogwagiriyo nagwo ne bakwata janinga leero so emisango gyonna wegiri leero. Mwakwata omutunzi wa nyaanya oba oli celebrity era abantu balina obeerawo okiraba so byemuwandiika mu aba media ne mupositinga nga mukuba alien skin asigaleyo mu abaleeta ebizibu oli akiwandiise n'akiteeka ku mukutu gwe ab'amateeka bonna bakifunye ekiwandiiko kati gwe bw'obanga wakwata alien skin serebu wa Uganda abantu baba balina okujja okiraba kate bwe abakiwandiise baba bagezaako okukomerera oli asigaleyo n'okunafuya bano abamulwanako nga bafuulifuga bakiwandiise ekiwandiiko bakiteeka ku mukutu abasinga bamateeka bakiina nga fuulifuga wakoze abantu n'akabinja ke bajje bano bekalakaase ekitiwo kiri bati abaana bakkakkamu teri mwana yekalakaasiza abantu baabo batudde balinze mukama waabwe watuukira n'abala abayimiridde eri wabweru yamu abaleese embeera eyo gaali naye embeera nga bw'ogiraba osuubira ki? Fwe tusuubira ali eno ajja kuvaayo lwa nsonga kuba teyatta muntu tuwulira omusango gwakubba ssimu waliwo abamulwana nga bye balina okukozesa ali eni sikini alina Range Rover erabirira abantu 50 bwe yajja mu ghetto abaliisa abasuza alina contribution nene gyagasse ku ggwanga lyaffe Uganda ne MP wa district tasobola kulabirira abantu 10 but ali eni sikini alabirira abaana 50 ba ghetto youth so kiba kyamaanyi nnyo asooke nkwate mukama wange fulifuga ali kuba mukwate yes geno abudeko so
Alien Skin contribution gyalina eri eggwanga nene. Ba MP betulonda tuwa obululu tasobola alabirira abantu 10 mu maka ge, but Alien Skin ayina bageto youth abaana 10 ago balina family bazirabirira abaana abawa sente. Waliwo ministry y'ebibateberaze tasobola kwata sente nezibwako Alien Skin, but ye bwapafuminga akasente kafunye nga gyalabirira bana Uganda. So abana-Uganda mwejjemu omutima ogwefutwafu Alien Skin tumwagala ngaze tulanka natimwegala. Oli president wa TikToker Alien Skin yajanga TikToker era mumbeereddewo ne kusaidia abayimbi tetunabalaba bayimbi bamubeereddewo. Ati ngambye abana-Uganda abayimbi waliwo ekizibu kye baali bafunye. Alien Skin bwe yajja n'ajjawo akabuli ako n'alaga nti omuyimbi asobola kwetegeerera mu media omugundi mu bintu by'abayimbi n'akitereeza bati nkulaga abayimbi ng'oggyeko gundi King Saha gundi ani Bebe Cool kuba yali kumulwanako ne Ronald Mayiga yapositinze n'agendayo kusiza bafana n'abamwe bali abamulwaniridde bati nsubira bali mu kubo ne David Lutalo nsubira bajja bali mu kubo bajja sijja kunenya bayimbi simanyi programu zaabwe bati lwaki tebakedde bati bajja tubadde tubalaba ku media nga bapositinga mu nteekateeka eno ey'okwagala okumugjayo bantu ki bosobola onnokolayo ne Uncle Palaso big up bantu ki bosobola onnokolayo abasinze obayamba ennyo abasinze otuyamba Bebe Cool Hamu Kigundu Miss Kigundu Mama Fina Volfuga Palaso yavayo n'apositinga yali tetwadde tusuubira yasonga n'okupositinga bayi but mu bintu financially Mama Fina ne Bebe Cool na Miss Kigundu basinze otuyambako ne Volfuga. Tulabyeko abaana ku mitimbagano nga bagezaako okubeera ng'abasonda ssente mb'okuddiza omusajja essimu ye ekyo kiri mu nteekateeka ya mbo bakirekete bakikoleyo mistake y'amaanyi teri yasabye kusonda essimu eyo omusajja bamuwa $7 million bazimuwa bazimuwa but si baana ate kito kyali Bebe Cool ne Mama Fina ne Kamisi basoza sente ezo. Okay, ndowooza alina ekibuuzo kyonna eri bakituukiriza ekyo teri yagambayo ffenna tuba monko ekyo kitegeeza nti tutambulira ku oda ya mukama waffe kyotuusa ku mukama waffe kibanga bw'olengera kabaka ng'atuuse mu kifo abambo abaki bano bonna kati ffe tubalako tweyala bweyazi ku ki yakitegeeza bw'abanga bosi waffe bamutuusizaako okumusalako enviiri omanyi bwe tugenda eruzire balowooza mbu ekyo tusala enviiri ke kabonero akasinga otuyiera tukibategeeza nti akabonero ka fangoni kalabba sigini kya maaka wansi katwa ate akabonero akalala kabamonko twafuuse bamonkolisi okitegeera tugenda kukulira kumu n'enviiri ate nnyongera okutegeeza abayimbi b'e Uganda mwenna ebyo babujja fitina temugenda kusobola fangoni forest muyimbi olina okujja n'enkoko ennene empanga abayimbi tuliriza omuyimbi yenna atakoze vidiyo ng'egamba nti free Alien Skin kyesa okugamba ekintu kimu nti kawedde mudda tegeera bwe kiri muve ku mawulire eragera okuwamba mawu musaza twagala likes twagala Alien World what's wrong with you? This is a court omulamuzi walaba kyotagenda tuwa Alien eno kooti murespektinga abalamuzi murespektinga kooti esigala kooti empaji za kooti esigala zeyimiridde newobeeraani n'oba minisita eno kooti nabagambiddewo musigale ku fangoni since yesterday mbagamba temujja ku kooti muze wano mulimu likes na views mulimu bannamawulire please twetaaga Alien twetaaga likes and views abaana basinga get out of here mufulumye abaana bano badde wali wabweru get out of here pale tugenda funa kyetwagala get out of here tudde wali fenna nabagamba twere ku fangoni bwaba tomanyi mateeka please respect the court esazo siya likes and views sagala kamera kuntunulamu I don't want any camera
sagala kula kumwana fa mugenda wa mengi ekyo amafango nomuwida akazungu mulala geraro Nega kyogedde ensonga nkulu era kituufu nnyo kirabikamu abaana bangi boogera bingi kamera bwe mwagitunulamu si kirungi era kyayogedde kituufu nze andi mukuteeza ku kyayogedde kyendi mukongerezaako kyayogedde kituufu basitwakulumeko wabuli agambye ate akazungu Get out here. Ayitambwa ng'omuzungu. Get out here. Ayagala kubalaba mu maaso ge. agambye ate Get out here. Taagala mugenda mu maaso ge. Ate nga mutuufu mumafango kyayogedde kituufu. Abaana ba Fangoni badde mu kabira koti ebeereko nga nkalumuko ekifaananyi kibi nnyo. Get out here. Taagala kula mu kamera yonna oye mama Fangoni. Ate mama mwe yabagambye Amafangoni ensonga ye ntuufu nnyo era bagambye get out here. Get out here. bangi bazze n'ebbaluwa eriyo girense Kati nze ebbaluwa ne wano wennyini nkyemani w'omukwano gwange sogifuna kati wakanamu ye atera okundaba ku kkooti olina okwebuuza mutannyo okundaba ku kkooti gwe nga wamweddewa anze kibanda nayogere nangamba sokakkane mala kuvaayo ensonga zange ne kibanda zanjawulo muko naye embeera gy'ogiraba eri etya kibanda genda vaayo ekisooka kyalina musango ndowooza mukitegedde bannaaye abaana ba Fangoni bonna wabweru kooti ejjudde nnyo mufulumeko tufune bwemubeera abangi Fangoni soldiers baze okulaba omuntu waffe yakwatibwa tusalewo tugenda wano okutwala amateeka kooti tetwagala beekwase mate twabadde n'emisango twagala beekwase mate bagenda ensonga bwetu ne bwetu twagala byonna tubikole bye beetaaga ne batugamba kufukamirawo nga tuli awo wabweru twagala muntu waffe yekka tuve wano kiza kye batugamba tugenda gobera etteeka lya kooti nga bweriri bwena tudde wano kubanga basuubidde nti ffe abaana bagidde mu t-shirt neziriko firi nti oba bayinza okwekalakasa naye eriko firi nge teriko firi naye ne bagamba bayinza okuleeta ensasagge yonna naye n'olwekyo ffe tugenda balaga nti kyebatusuubira si tuli bakakkamu nnyo ffe twagala muntu waffe ate mu mateeka tetumwagala bikumpaka nti oba ki twagalanga nga bwe bamukwata mu mateeka ng'ayagadde era bwe bagenda okumutubwa mu mateeka ensonga ye yeeri abafango naye n'akazungu kayogedde agambe get out of here your accent ya British accent tebalina t get out of here get out here tebalina t naye nga byebyo tusabire ekimenke amuleete mu kooti fenna tugenda kudda wali tulindire waliwo ne makindeka tulisooti wano sokulindirawo kubanga tuli bangi tunywa ne kacyayi tuli bangi nakakuba katono. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.